Embeera ebadde y'akajagalalo ekitintale mu division y'e Nakawa abazigo b'emmundu basazeeko edduuka lya mobile money nga baagala okulinyagulula. Edduuka erirumbiddwa libadde liddukanyizibwa Ibrahim Sebanenya kw'ossa ne Rashid Cheyune ng'abazigo bano olutuuse batandikiddewo okubakanda ssente ku mudumu gw'emmundu. Yingidde onaadde n'emmundu ng'eri mu kutiya kati jjukira abantu bajja ne basikayo ssente olugezezaako kusikayo ya ssente naye tagitunuuza mu nagamba muggyeyo ssente netefuula ng'abatabitegedde nakokinga nagamba mugwe wansi mwenna nagamba munne yingira ojeyo ssente kati waliwo bbaga ebeeramu ssente simanyi oba yagitegedde atya nakebera mu nsooka nga temuli muyokubiri namugamba nti ziizino zikikoze eki nzifunye. Kye bakoze kwe kubeesimatulako ne badduka ng'eno bwe balayo enduulu esombodde abawanvu n'abampi. Nagamba muziweereze netandika zimuweereza awo amaze nagamba muyingire eri munda mweggalire. Kati mu kufuluma awo abatuuze we bakoledde omulimu abantu abo ababiri ne batasobola kusaba naye tuwuliddeko nti babadde ne booda bbiri. Abatuuze ne bawulira enduulu ne bategeeza poliisi eya Kitintale. Poliisi nejja okulaba n'okutandika okugoba bano ababbi bale badduka nga badda sayidi z'obugolobi. Abazigo balabye guli gutyo nabo ne bassaako kakokola tondeka nnyuma wabula abatuuze ne babasimbako era okukkakana ng'omu ategerekeseko erya Faruku Matovo akwatiddwa. Siyajja waakuno yati yajja n'aba information bw'omufuna byonna bigendako biwedde nze sina kyogera kunfunako kye ngenda kukyogera kufuna kirala oyo gwenkuwadde yagenda obba kuwadde. Babadde basatu era badde bajjidde ku booda nga balina n'emmundu emu ya AK-47 era tugenza okumalirira ng'alina emmundu tumugobye yogayoga tumukkiriza tumubuzizza ekisaawe kya Mirambozi. Ye munnaddusa awandagaza amasasi mu bbanga wabula gy'addukidde gy'asanze omusirikale wa UPDF abadde aliko amaka g'akuuma bw'agezezzaako okumuyimiriza n'agaana kwe kumukuba amasasi agamuttiddewo. Yafuluma okulaba nti kiki ate yalaba onaakuba amasasi waggulu abapoliisi bamugoba ababodaboda bamugoba awo omusirikale yasalawo naye okumukuba amasasi. Abaddukanya edduuka lya mobile money lino eribadde lirumbiddwa bategeezezza ng'ensimbi ezisoba mu bukadde 16 bwe zibadde zibbiddwa. Abamu ku beerabiddeko n'agaabwe ebibaddewo babinyume babiddiŋŋana wabula ne bennyamira olw'omu ku bazigo okuttibwa nti oba oliawo yandisigaddewo n'alonkoma abalala abenyigira mu bikolwa eby'ekika kino. Tumba mudde obw'emisana makya bwe butyo ate ng'ekifo kiri mu ssenta wakati ku ttawuni ekitintale ate nga n'ebweru wabeerayo babodaboda bangi. Omulambo gutwaliddwa mu ggwanika ly'eddwaliro ekkulu e Mulago okwongera okwekebejjebwa so nga ye Faruku Matovu akuumirwa ku poliisi ya Jinja Road gy'anaggyibwa okusimbibwa mu maaso g'omulamuzi.